baba omulangira gena kusembera wano naye walimu baba oli baba yasigaddeyo banaye mujje bakabona tugulewo banaye mulangira we bali kuzimbira sinze eddungi mulangira jangu wesemberewo muyite baba Lutalo aja basebo ne banyabo basebo ne banyabo njagala okubategeeza mulangira tuzimbidde sinze eddungi azimbye ennyumba ya Sewamala nnungi nyumba ya kitiibwa nyumba ya buyinza era eragira ddala terimu obuyinza bwa jjajja waffe Jjajja Lutalo tuludde ebisebo bikwagalako waneero saba oluyagala kugula ofunde sinzo atenderezebwenga agulumizibwenga olw'ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo oyo jjajjaffe kyetone Katonda wanga gululiiso ddene oyo Sserubaale oyo guluddene oyo ddoboozi oyo olugaba wa byonna Ssaalongo tugulawo ennyumba yo ey'essinzizo omusajja omukulu Sewamala Musoke ng'era gwe mutukuvu gwe nannyini myaliiro gwe nannyini nteekateeka gwe nannyini wuzi gwe nannyini lukoba ayi Ssaalongo nga bw'osazeewo tugulewo ennyumba eno mulangira tukwate ku mukono gwange awo no jjajja mukama wange ka muntu abalangira n'abambejja jjajja Sewamala Musoke jjajja weebala okukola weebala okuuma jjajja weebala emirimu awo no jjajja weeza nnyo abakkiriza mukkirize ffenna tujaamu mujje tuyingire wa jjajja jjajja olinayo olinayo ku nsumbi oba ekiikusingiza awo no basebo ne banyamo mwebale obuweereza mwebale okujja mwebale okusalawo ewa jjajjaffe Sewamala Musoke nannyini kifundikwa nannyini nnono nannyini wuzi nannyini lukoba oyo nno jjajjaffe Sewamala Musoke tukwate buli omu atasobola kwate nakwate ku munne atasobola kwate nakwate munne awo no jjajja Sewamala Musoke nga gwe nannyini kifundikwa gwe nannyini nnono gwe nannyini wuzi gwe nannyini lukoba jjajja Sewamala Musoke tuguddewo essinzizo lino nga tukuteerako endiga eya jjajjaffe Kiwanuka nga yendiga bigwo jjajja osobola okuligaliga ebigwo byonna ebizibu byonna ebibadde ku baana bano obutafuna obutaweebwa obuteyagala obutaba na ddembe Ssaalongo lwali wano alina ekizibu jjajja Sewamala amaanyi go n'obuyinza basaba ne banyama okwata omukono gwo gumu mu kifuba wanika omukono waggulu mu bbanga ayi jjajjaffe Ssaalongo nannyini nnono nannyini wuzi nannyini lukoba jjajja Sewamala wanika omukono bulungi ogugolole jjajja Sewamala laba bwetutaddeyo omukono nga tukusaba otuwa obulamu otuwa obuwangazi otuwa okufuna tukyusize omwaka guno gubeere ogw'emirembe tukyusize Lubaale waffe eyagaala jjajja Sewamala nga betuguddewo essinzizo lino nga tubadde wamulangira ebunaka
janja ffe muwe okutukula muwe okweyagala nga ne bwafujja ekaddiso awona ne bwatuddeko awona mudde muti tweyanziza kale buli omu asse emikono gyebiri mu kifuba oyogere ku ekyo kyoyagala janja Sewamala. Bweza nnyo Saalongo. Mwali muno jaja mwali muno mwali Sewamala jaja mwali alamulangaba. Mwali muno mwali jaja Sewamala jaja mwali muno jaja mwali muno mwali nenyimiseno mwali alamulangaba. Mwali muno mwali jaja Sewamala alamulangaba. Mwali muno wange mwali muno mwali jaja wabana mwali alamulangaba. Sewamala atende bakadde baffe Sewamala Sewamala jeje Sewamala atende bakadde baffe Sewamala atende bakadde baffe Sewamala atende batizala Sewamala Sewamala enyanja Sewamala atende batizala Sewamala atende bakadde baffe Sewamala atende batizala Sewamala Jirongose bulungi okutuuka ogenda ku kyoto ate tulyoke tukomawo tusabe n'entungo n'obulo abakola ku ndiga bagikoleko jjajja alyoka atwale wa Sewamala agambye nti Sewamala tannamuyingiza eno agenda kusooka kwogera ne pulezidenti ayogere bamale tulyoke tukomewo tuteekeko endiga nga bagimaliriza ava ku ndiga oba ave wa Sewamala yadda ku ndiga ajja kulya pulogulamu ekkako mwebale nnyo mwebale ddala ekitundu ekisooka Asoke mnazi basebona banyabo tweyanze omulembe gwa Sewamala kituufu abajjajja mukkirize ani agenda okubalira 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bantu ba Katonda bweza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okulabika nti tukola enteekateeka eno eya jjajjaffe Sewamala Musoke bweza nnyo omulangira agenda kwogera nga bwe bagabula abazzukulu mukkirize tutambule tugende mu kidaala bagenda kuleeta embere omulangira agenda kwogera munange jjajja w'abaana ate mulangira ano mulangira tekikufuula mulangira tetusigala tuli bakopi naye be bakojja omulangira aliwa omulangira ajja agenda kwogera bassebo ne bannyabo omulangira ajja agenda kwogera nsaba wuno atuuse bassebo ne bannyabo jjajja agenda kwogera ate jjajja yagenda otuyitira omukulembeze atuli bumu ow'abasawo b'ekinansi ate ekyo bwe kinaggwa ngenda kukomawo ku muzindaalo guno mbabuulire ekiddako nga tugenda ku ndiga neyanzeke siba ow'ekitiibwa omulangira weebale nnyo weebalire ddala omuzindaalo guguno neyanza nnyo neyanzeke okusookera ddala agulumizibwenga atenderezebwenga abobwenga ekitiibwa
Awanga benanga msibenga mjabu bale mukuliko omwaka tonda namugereka yebale kuba isamu tonda namugereka yebale kuba isamu mwaka bulungi wawadde temubulamu obulamu naye oluusi ojja nolowooza nti obwo bubaddemu gwosinga okuba mu buzibu naate nga oluusi waliwo bannaffe ate abali mu buzibu oba mu buyinika obw'enjawulo. Jjajja tusanyuse nnyo okulaba mu lubiri muno tuludde ebbanga ddene nga tuli ba mukwano wamu nessenga kulannama naye nga totuukangako ka naye wanga njukiza olunaku lumu nzija watwali mu kiroza nonga nti ndijja luliba olwo omukisa mulungi era omaze n'otuuka tweyanze ne ssebo tweyanze egewe wali kutujja kutukyalirako ate nga twakutukako mu budde obutono ennyo ssebo kyondaze ekyamazima sina ngeri kitenyinza kikolamu kuba lwa nsonga nti twakutukako mu budde nga butono nnyo. Olugendo luno olw'okutuuka wano terwali lwange mu kuteekateeka enzimba eyo bwali bubaka bwali bubaka bwa jjajjaffe nafunanga obubaka nga sibutegeera kyekyamazima kuba bangi wadde bassenkulu bafuna obubaka n'oluusi jjajja n'akozesa obwekusifu bungi n'otusobola kubumanya. Lunaku lumu nenywa n'omusajja omukulu bamuyita Lugayaavu ne munyumizaako naye saamunyumizanga omugamba obubaka bwange anga mugamba nti waliwo muganda wange ali bweru afuna obubaka bwe buti nanga oyo nno ngaaliko Ssewamala naye nga nekyaŋŋamba ekyamazima Ssewamala sikimanyi ekyo nkibabuulira kuba n'ennaku zino kansooke mabulire n'ennaku zino waliwo abasawo be nabaddemu ne bambuuza Ssewamala bye biki by'oŋŋamba so kati nange bwe yannyonnyola nti Ssewamala ne mbuuza Ssewamala ate kiki tuyinza ate waliyo bajjajja be bayita ba Ssewamala nanga ojja kufuna obudde ojje nkutuuze twogere ekonze kale naye ng'ate era sisobodde mubuulira nti obubaka bwani nasooka ne mulimba kuba yali tannaba kumumanya nnyo ate nga sagala kumulaga nti simanyi kyekyali bwe kityo. Jjajja bwe nagendayo nannambika bulungi nambulya soma ekyamazima namubotolera okusinza ku byennyonnyola ne mugamba obubaka buli ku nze. Bwe namubuulira obubaka bwonna n'aŋŋamba nti oliko obuyinza bwa jjajja Ssewamala ne mubuulira obubaka obwo n'aŋŋamba nti n'ekiseera kyayitako dda jjajjaawo yali yatuuka dda okwetaaga omukolera emitendera gye naye oba okusinza ku bubaka obwo bulaga nti okeereye era bwe namubuulira embeera gyeyirika nanga nti oyo mukama we yasibye buli kimu owulidde yasibye buli kimu. Obubaka bwe nasooka okulootera ddala obwantuusa awo naloota nga namukwano gwange mwali mumumanyi wano yali musisi nga yafa naye nga tugenze ku lumbe lwa kitaawe bwe twatuuka ku lumbe lwa kitaawe yali mugagga ku kyalo bw'abeera omugagga ku kyalo twagenda mu kiraalo okugyayo ente bbiri abantu ne bagamba tezijja bamala kuba oliigo baabiza olumbe muki mugagga muwulira jjajja bwe yali ayogera aga nti bwe baabiza olumbe mugagga mugende muggyeyo ente endala mu kiraalo mumukolera olumbe olumugyamu mu kitiibwa ky'abantu balye banywe bwe buti obubaka bwakola ki bwebakka era bwe twakikola ne mukwano gwange nga nze neenyigiddemu nyambeko mukwano gwange ku lumbe lwa kitaawe nagenda ne tuggyayo ente mu kiraalo era ne tuzibawa ne baziteekateeka obubaka ne bukomaawo. Ekyamazima bwanzunza omutwe bwe nannyonnyola jjajja nanga nti yaseka weyamala okuseka mu kuba ye yali akimanyi n'aŋŋamba nti jjajjaawo akugambe nti bw'oliba owulira oyagala okugabana ku by'obugagga bye ye mugagga ye nannyini buli kimu naye bw'oliba owulira oyagala okugabana ku by'obugagga bye kola omukolo gwe. N'aŋŋamba obubaka bwe bwali bukola ki era ekyamazima natandika okuzibuka amaaso kusiza kubaka obwo ne ntandika okukola omutendera gwa jjajja era jjajja namuyita jjajja Lugayaavu najja ne tukkaliza jjajja Lugayaavu yali mulwadde baali baamutega ettalo era nange namuwa ku ddagala nze namuwa ku ddagala n'eryamuwonanga ettalo so twayabiza n'olumbe lwa kitaawe ng'ali bubi naye ekiro yali agenda kunsindikira mwannyina jjajja najja n'amugamba nti ffe tuli balangira tetutumwa bwe mba nakuwa obuyinza bwange otuuke mu lubiri lwange ffe tetuli bakopi olina okusituka. N'amugamba nti obudde bunaagenda okukya ku makya ng'owonye ng'ofunye n'amaanyi. Jjajja Lugayaavu afuna ekirooto saa 9 ankubira essimu aŋŋamba waayi be mbadde ngenda okusindika sikyabasindisa omukolo gugenda mu maaso ne mugamba nti omukolo gugenda mu maaso n'aŋŋamba nze mwennyini nzija ne mubuuza onoosobola okutuula ku piki n'aŋŋamba sisobola naye ngenda kuvuga mmotoka era nteeka okutuuka era bwe yatuuka wano tatuukangawo jjajja yali yamulaze we tugenda okukalya awo waaliwo ekitooke
nga kisizaako enkota 2 jjajja we yamugamba ti awawali ekitooke ekiriko enkota 2 ogenda okukkalira era we yatuuka yayitawo obuyisi teyatuula kwe yamugamba totuula nkusindise ku lutabaalo bwe yatuuka yayitawo obuyisi n'agenda wali n'anoonya nga naffe tetumanyi n'atuuka awo namusanga ayimiridde n'aŋŋamba leeta kino na kino na kino jjajja wano we yaŋŋambye era we yamala okukola omukolo n'aŋŋamba sijja kulya sijja kunywa tebandagidde kukola ki baŋŋambye nti ebiriyo byonna baabitegese naye sikombako era we yamala yakwata bukwasi emmotoka ye n'akola ki n'aŋŋamba ebirala tunaayogera genda mu mikolo jjajja awo yatandika okubikkulira obubaka mpola mpola kino kigenda eri abali mu kitundu kya jjajja Sewamala oba ekyakabaka bulamu ekitundu ekyo kizibu nnyo era olitajjanga naga nti ekitundu ekyo nze nkimanyi ebya jjajja tebabimanya ebyama bye sanyukidde ddala okukulabako nga tumukyaza mu Luweero disitulikiti era neebaza omulangira Bunaka olw'enteekateeka ennungi okusobola okunoonya kitaffe mu Katonda Wajjumba aligaweesa okumukomyawo nate mu Luweero kitaffe mu Katonda nkwebaza nate era nesekwebaza yenna nti weebale kukwata mu muli gwanzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono Luweero ku ntikko era nensaba nti mwenna abaali bazaabwa abaali bagenda mukomewo olaba kitaffe mu Katonda akomyewo mu Luweero eyali agamba nti takyadda mu Luweero naye olaba tuli naye mu Luweero obwo bweza nnyo bweza ddala omulangira Bunaka nkwebaza obuteetiiririra okuyimirira ku magulu g'abiri okusobola okusitula ekitiibwa kya Sewamala wamu ne maama Naamala nali mmanyi nti tetuze okukuzaakula nti bikomyawo ye nkwebaza nti onywezezza omumuli era n'abalala tukole nga bwetyo buli omu kuzaawula sigala ng'ogenda mu maaso ng'otambuza ekitiibwa ky'omutonzi omanye obuwangwa bwo wamu n'ennono nsaba Katonda w'abajjajjaffe abankuumire mwenna jjajja tuwuliddewo Katonda katuwaliwo tubawemu eddakiika 2 Sebo kitaffe mu Tonda Ssaabakabona Jjumba Aligaweesa kuliko ekkubo tukwaniriza ddala naffe twaliyiseemu essaawa ya kaakati kanyanirize nze Lujengi Kiwanuka Mukasa kanyanirize President General w'abasawo b'ekinnansi mu kitongole ekya Tuliwumu yono omukulu mukubireko mu ngalo Basewali Wannyabo ayogedde okuva ekibuga eri batambuze endeku Sigo abatendeka tubalaba ku social media atenderezebwe nga agulumizibwa w'ekitiibwa nsanse nnyo okubalaba wano e Bunaka kuwenda jjajja mbadde ndikozesa jjajja n'aliyogedde ebigambo bino ng'otudde bamaama basenga bataata erinnya abantuuma abanzaala nze Lutalo Kiggondo Dongo eryasa ne nalizaayo eryasa ne nalikola ki naye nsooka okwebaza muganda wange Jjumba Aligaweesa ku myaka gye tutambudde ffenna 28 jjajja weebale nnyo onkutte mu byensi n'onkwata ne ku by'omwoyo engalo bannaawe ekyo era muganda wange Kasumba oba wabamweyana otuukidde mu kiseera ekituufu nze we natuukira twali tetulina nnyo ssente tetwali twevuga aba n'oyo mu ddabo kabine yaffe jju etegenda kumva ku mutima nawendifu okitegedde naye gweotuukidde waki jjajja tobaamu konna mutima gubaamu kano wooli newoofu ogenda kgenda mu kitiibwa ekirungi era kyenjagala okukakasa sirowooza nti jjajja naakugamba nti mpa ssente ngaakusamiza
nze nalina emitwalo 14 gye muwonge gye yansabisiza 14 naye abantu nga mmwe n'okusingawo be baali ewange. Omanyi we tujja wano tulina kwewako bujulizi. Abalokole baweewako walinga bye bakoze naye tulina kwewako buki bujulizi. Jajja nali mukozi wa gavumenti nankola mukombola ebintu ddwanirira nga nvuga namba myufu. Nga nvuga namba ki myufu. Jajja enamba emyufu nenjiteeka wansi. Nali musiraamu muzikiti wuyita. Sina mwana waka ng'oggyeko Kiggundu atalinya linnya lya Kisiraamu. Njagala kuwa naye Lubaale yannuma nenfiirwa abaana 5 n'omukazi. Abaana bameka n'omukazi eyasembayo babaga omuzi Emubende. Muyinza okuzannya muyinza okukola ki? Ekyantumya amannya 2 nga gonna ga miziro. Kitange yafa mu lutalo lwa 79. Mama wange yanzaala. Taata wange saamulabako wadde wakola ki? Nakulira mu mikono gy'abasajja 4. Omu yali abeera ng'omba nnene nga tukuula mbubbu n'okukuula obutuko bwa ggutu. Ebizinesi y'engoma nnene. Ekitegede bwe navaawo nengenda e Kalonga oyanjigiriza kulima. Engumbi gyengo baba nagijjeeyo. Ekitegeda nembeera e Lugazi omusajja yanja mu buto nga wasiza maama wange Mungu kwati yamuyita Nsubuga. Bwe natandikira okulaba nti ejjesa bwe libeera bwetyo omusajja mugenzi Katumba ennamaliga natandika okulya ku embeera owabeera ku masabo. Okitegedde naye bajjajja njagala nkubabuulire nti Lubaale akuluma nasaala baaboyo nga wansanga nga mbasikidde ekufa kisenga okukoma byoto naye nga sibiwuliriza. Tajja omusiraamu ayagala alina ssente omwavu tamwagala. Musiraamu ayagala alina ki? Jjajja nasaala bantayira ku Supreme Emityana ku nnyanja Wamala ewali omusajja yatutayirira. Muzeeyi naŋŋamba akukubye ewaka kuba nsiraamu si. Naye Mukama yannyamba sirina ddiini ddala yonna mbu bambatizaako. Sirina linnya lya kibi. Munayinako mu kyaki ne bambatiza? Nakula ndikiwa janti nabeeranga waka buli omu nkolawo emirimu. Nali mukozi bulungi nga buli wentuuka banjagala. Okitegeera? Mukadde wange nalina mukwano gwange bapita Sematimba ku Supa. Ali nvuga emmotoka ze. Nengende Mubende gundi eyo gyeni ekiboga. Bwe natuuka ekiboga nentuka okutema amanda emisambwa nga nina omusambwa gwa ddungu jjajja era abayizi nga bakuŋŋaanira wa. Entuula nenzigula naye nga ndoota tuli ku Butiima n'abasajja abanyemmindi abookya ennyama buli lunaku nga waliwo emisambi yaki. Jjajja pooti y'omuttawe naye nkubiddeko sente ze nagigula akagaddaaga pooti gikumala nakwaga. Leero lwamala okutuukawo naŋŋamba nannyini waawo afudde omwana kakadde namuwana temana bokisi neduna ne baatuli nengula awendi. We wansangira nga nina entenjeero ennume gye wajja ku lusozi 2:14 n'oŋŋamba oteeka kukulembera. Nenyingira obukulembeze abasawo b'ekinnansi jjajja nensamira Kasumba tobaamu kweraliikirira nina kuwa emitwalo 10 yakati. Sigikuwa kuba nti ndi mugagga, sigikuwa kuba nti ndi muki nedda nkukuwasa mpagi yakunywera ote. Sigikuwa kuba nti ngikuwadde kulwa wabula ngikuwa mpagi yakuba nti oli munywevu otandika okutambula. Ate era tusuula mikolo gye tutambulira yajja ntambudde. Simanyi nti waliwo yantambudde nga nze kuba tewali mukolo gye gubeera ne sigenda mpozi nga sikutegedde. Era jjajja mulangira taata nkusaba nnyo kuba wankubira essimu nga sikumanyi kubanga taalika naŋŋamba gwe wekka gwasobola okuleeta jjajja Jjumba naye nga ate mwalamagana dda nga sikumanyi. Nange naye nkugamba nti tofaayo kogambye nze baba amaze okutuuka
tukwatagana paka okukola ki okutuuka wano. Jjajja kambeere katikkiro okubuulisa pologoma ya Sewamala. Okuvayo kambeere katikkirowo buli awulira ayagala Jjumba nkubiri kasita wange olina emisoso mirungi. Kuba jjajja gye yayise bemanyibwa dda ogambye mwemanyi. Yali badde akuba bukubi akasimu direct n'agamba jjajja Jjumba jangu naye yagambye kankubire jjajja Lutale ekiboga kazibe ssente ez'abayimbi zayise ku ssimu yange lwaki teyazirutebwa jjajja Jjumba baba nze Katikkiro neerondedde wano leero. Buli awulira ayagala Ssaabakabona ng'ali mu makubo matuufu nkubira ssimu yange nja gibasomera tusobole kuba jjajja okuba kulamaga tukoze eki tulamaze tutandise okufuuka ku byengera ng'abantu ze nagamba Nansamba asonyiwa omwogerako wano sinze siri vayisi wa Bicupuli nakimugambira busu sinze siri vayisi waki wa Bicupuli vayisi wa biki era we yalaba yategeera nti si wa Bicupuli teyodda. Kasumba nkwegayiridde nawulidde nabadde ku TikTok nga ndaba omukazi bamuyitaani ono full figure n'agamba mutusobedde abasiraamu mutuveeko. Kasumba bwe yali abonaabona mwaluluddawa kati afunye walaga ate mwe mutandise ottagala. Nywera nga bwe nanywera ofe tukuziike ofe onziike. Era kati Kasumba ekiddako jjajja tugenda kukola mukolo wa Kasumba waka nga bwe mwagukola ewange ne muleeta amasannyalaze. Ekiddako tugenda wa Kasumba waka. Kati Kasumba talina gy'abeera omulabudde atagalagaba bwe yabeeraga ku mwala bw'ate bwe yamala yafuna ssente byafuna. Kasumba bw'ogirira bw'otyo ogwo mubiri gubeezaawo ng'oli mwavu. Oba bontunuulira wano bw'ongamba nti ze ndi wa Lubaale oba osobola okundabirira oba ssente zeefulumya olunaku ngoba wakumpaddemu zindabirira oyinza okusobola naye olowooza kiki maanyi g'oyo kati abazanyisa jjajja Jjumba nze ndaba muli ku byammwe nga si kwewaana muli ku byammwe era njagala kubasoberera ekigambo kimu mukomeewo tutambule. Mukomeewo tukole ki tewali gwe tugoba mu kirowooza tewali gwe tukola ki tewali gwe kigoba. Sirina nnyo bigambo bingi kuba kuno omugole wagambe gwakulya so kiri jjajja enze tubeereyo abantu ne bajja buli omu naakubulira ebigambo bye okitegeera era nawandikako ebbaluwa akugamba nti gundi muwe sitampu era nawe n'ogikola bulungi naye jjajja togabanga bukulembeze watayimiridde. Jjajja obukulembeze tuvaano nga tubuzizzawo oba abwagala yalonda n'abaakola ki kati ndabye okuvuga emmotoka wano ayagala ebbaluwa kwamanya bwe gimuguza kakadde oba talunalonda bwaki ngenda kukuleetera ebiwandiiko byonna ebikwanjulwa ku poliisi ku ki okitegeera oba gwe tobwagala londa vayisi naye obukulembeze yonna mu Luweero kitabuteeka oba tuli bumu oba disitulikiti bukomewo wano. Jjajja toyinza kusanga kifo kiwadde kuteekateeka okitegeera toyinza kusanga kifo kiwadde kuteekateeka nga kino kirimu omusajja ayimiridde kale ye wabaga nti akooye abalimu abawamanyi. Olwaleero nangirira ssentebe wa tuli bumu mu Luweero jjajja Mutebi tetuddamu enziramu ssentebe w'abasawo b'ekinnansi mu kibiina gya tuli bumu tetugenda kuddamu tugira tutuuse ewuwe tugudde tuleka wali Sewamala tulage wajjajja waliwo bwenagende wasamaana efuuka kamera nga jjajja munnange embeera mbi bati sirina mmotoka naye bantu ku mmotoka ensajja onangambye onaatuuka ndikonze emmotoka gye nvuga nsajja saawe munja kuba ntuuse kale ate tufunye Sewamala era walawo tugenda okuteekateeka nga ndeko ngaobugagga obwo sisobola jjajja okuva olwaleero ssentebe wa tuli bumu mu Luweero okitegedde jjajja wano we tuli Mutebi mwebale nnyo mwebale era sina bigambo bingi jjajja sikuwa ssente nti nina ssente sisobola webula nkuwa kubeera mu malirivu otandika okubeera kitegedde jjajja
engalo bannaye jajja ogamba bizike kati kambuuze nze nkyalagulira emitwalo ebiri jajja nkyalagulira emitwalo ebiri sisobola naawe sikyalagulira emitwalo ebiri basaba ne bannyabo muzikiriza enkome wano kuba omukolo muwanvu guliko okulya guliko okunywa kuliko okwetala so kiri nebazanyi ba social media okututunda mama bakwaya mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo namwe muvaawo namwe ngenda basigamu 10 basigamu 10 era nanyini kwaya linone jajja tugaba leero era nzagaba nanyini kwaya naawe nona social media eyo nzibu omala ojjiwa neyokuwandiikako nti awo teyayogedde bulungi tweyanza nnyo tweyanzeege oyo atendeka kwaya eyo madamu batuuka akalulu banange webalenya wewaire ddala jajja muzikiriza enkomi wano wewaawo lwaŋŋamba wotula mu ntebe okola ki ogaziwa baasi soko yimire bakubira engalo jajja bunaka jangu wano jangu wano munange obwami buzibu nnyo ekulu abukuwadde kwata mu ngalo abukuwadde bweza nnyo mwebalire ddala jajja kibirige oliwa oliriddewa jajja kibirige walisembeddeko wano abantu baagala ebifaananyi Sedo kuba next scene. Okay. Kawe sanyu. Cheers fene. Akasemba yo kango. Akadira akasemba yo. Basebo ne banyabo kati jajja bunaka tugenda. Kibirige sembera wano okoze omulimu munene jajja kwateko mu ngalo. Oyo bwe mutambuze ekibiina. Oyo ajja kukolera kyoyagala. Kifaananyi ya buli kimu mugenda kukwatagana mwenna. Basebo ne banyabo waliwo kalenda za jajja fese wamala abantu zibawadde bantu bayisaamu n'obawa ne bafuna ebifaananyi mwebale nnyo mwebalire ddala mweddireyo mutuule omulangira neyanziza speaking giwulidde sooka okomewo wano baze jajja lugayaavu banaye jajja lugayaavu nyinza okuba nga sinawe naakusanga mukadde kano kyoli ewalusi webale kutambuza buyinza bwasse wamala webale nnyo banaye tukubire ku jajja lugayaavu engalo tuzimukubire ebintu bibaawo naye jajja lugayaavu okoze omulimo gwa jajja Ssewamala obubaka obwo mubumpeere jajja lugayaavu tinasiimye nnyo bwe ntuuse mu nnyumba ekituufu nendaba lugayaavu akoze omulimu gwa jajja Ssewamala agukoze bulungi era agutambuzza webale nnyo webalire ddala omaye muntu taakolenga kirungi webale obubaka bw'otuwadde webale okwolesebwa kwewafuna kati katukole emirimu gya Ssewamala n'emirimu gitulebere tugenda gikola webale nnyo jajja lugayaavu webalire ddala wetuulire jjajja kakati nga tugenda ewa jjajja okwambaza jjajja mulowooza ki ekiddako kulya ndiga twambaze jjajja kakati basebo ne banyabo tusituke kalenda bakuyita tusituke tugende ewa jjajja otulage bwe tumwambaza tuveeyo ate endiga ya wano tugiteekako nga namu ayagala obukulu takyala buli kiggwa n'ebyakyo mutegeke tugiteekako nga namu tugende twambaze jjajja mulangira atulage bwe tukola ate tuteekeko endiga tukomewo owakalenda bakwetaaga eno tambula genda jajja mulangira tugenda tusooka wano katono abasigadde tujja bakabona
Mama nababona yabanja ne ngenda kucha. Tumaze okuteekako endiga okusaba jjajjaffe Ssewamala ate tugende ku kitundu ekyokuteekako endiga. Weewaawo muleete endiga twamaze okusaba muleete endiga. Abali eyo mwenna nga mwalize ku kitundu ekyokuteekako endiga muveeyo ate tusobole okukola ekitundu ekyo eky'endiga. Weewaawo. Tusobola okuba nga tufuna okulambikibwa okutufumba obuwangwa n'ennono. Kituleetera enteekateeka ennungi. Nsaba tuteeke amaviivi gaffe ku ttaka. Jjajjaffe Ssewamala ne maama Naamala Namusoke. Jjajja webala okukola webala okukuuma. Ssaalongo omusajja omukulu Kiwanuka nannyini ddoboozi. Awo jjajja wuyo ali mu kukola. Mukkirize jjajja ali mu ebbaati mulijjeewo eri. Ebbaati mulijjeewo. Weereza ekibbo. Abasaba ne banyama tugenda okusaaka endiga. Ensonga zonna emmere ey'ensigo eno yeewaawo. Jangu wetolooze eno. Kabona. Eno wano tebanafuna. Abamuyola muyole ku tini. Weewaawo atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwe ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Omuzindaalo guno muguwe jjajja lunako atuwa essaala batuteereko. Agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwe ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaabeerenga weewaawo. Ayi jjajjaffe omutukuvu Ssewamala Musoke kulw'emikolo gye gyonna omuweerezaawo jjajja Jjumba Lubowa aligaweesa gy'atambuza tuli mu kitundutundu kino ekyokuteekako endigayo anti bagamba ke kaliga k'ebibi. Saba jjajjaffe byonna bye tubadde tuyitamu omwaka omukadde byonna bye tubiseemu ebitabadde birungi gye tuli obulamu obw'okusoomoozebwa endwadde obutakwatagana ffenna ng'abaana b'enda ya Nnambi n'ekintu. Saba jjajjaffe Kiwanuka nga bw'oliguludde ne jjajjaffe Kiwanuka situle amaanyi go n'obuyinza bwo otuwe obweyimiriza obulungi jjajjaffe Kiwanuka. Buli omu alina kyayayanira mu bulamu bwe. Ffenna obwetaavu bwaffe tebwenkanankana naye tunuulira awo w'olaba nti kuffe abavunnami wano obwetaavu bwaffe buli. Tulinawo ne bannaffe abatasobodde kubaawo ku mukolo guno, abaana abalala bali mitala w'amayanja. Jjajjaffe Mukama wange bonna bateerewo obweyimiriza obulungi mu ebyo bye bayitamu. Kulw'emizimu gy'abajjajjaffe gyonna eminyiivu gye tuli tusaba bajjajjaffe munyiigulukuke yeffe bazzukulu bammwe. Ku lw'abajjajjaffe bonna abalimu obusungu obunyiivu obukaawu lw'ensobi ze tubakola entakera lw'ebisobyo bye tubasobya entakera tusaba bajjajjaffe mutuddize ekisa ku lw'endiga eno, mutuddize ekisonyiwo, mutuddize obukkakkamu. Buli ali wano yenna kyayayaanira tusaba jjajjaffe okifuna eri omuweerezaawo jjajja Jjumba Lubowa aligaweesa. Ffenna akutte omumuli gwe tusaba jjajjaffe Kiwanuka omwanike mu bulungi era omuteekereteekere ekyo ekisingiridde, omwanulire ebirungi mu bulamu bwe. Naye alina byayaanira ate asobola okututeekerateekera
ekisingiridde ebyo tubisaba nga tuyita mu linnya lyo omutukuvu jjajjaffe Sowamala Musoke wamu ne maama omugole wo maama Namala Namusoke bananyini zadde bweza nnyo bweza ddala bweza nnyo bweza mirembe tweyanziza tweyanzeeke tweyanze nnyo tweyanzeeke ebibadde kikusirisa nti ebizibu byonna nga bwe bibadde bijja nga bigwa bugwe ku muntu mu buteetegeka akati bisirikire ku mbige guba mukolo teguba gwa buli lunaku naye jjajja asobola okussa obubaka nga bwe mutobo bugenda okukola olw'entalo lwaki kubanga naawe ebintu okwebuuza nti lwaki ate bataddeko namu olikabira n'engo yaako jjajja bwati bwe yalagira n'agamba nti ye tayagala musaayi n'agamba ekintu kyonna endiga yonna bakiteekengako nga namu era n'atubuulira lwaki yalagira ebigendeko nga namu yatubuuza nti bw'oba yagala kusirisa ate mwe musirisa fe tulina okusirisa ate mwe musirisa n'abuuza ku ffe nammwe ani aba asirisizza muntu kiramu nze nsirise buli kabira n'engo yaako mudango oli ayinza okwebuuza agamba ati nze wange nkola bwenti wano bwekitiibwe kikolebwa okumala ebbanga lyonna ate nekitambulira ddala bulungi ndi mubi nnyo ndi ku kamera kamayirize ndi ku kamera
tukola abantu bano bonna mbeeta naye kyeseetaaga njagala kulaba kamera zonna abikamera njagala bakabona tukimaliriza mukiwangu era mwemusinza okwekiriza nebyewanga okukola amawulire gemutamanyi nemutandika okuwandiika ebintu emutamanyi naalongo nasamba okujja mukulembeze nzino mwenna bakabona okumulaba omulabya bamikolo nze namukansi muzikiriza lekerawo balesa butunda nga bwe muliwa timwategeera mwajja mutya muzikirizayo omukyalo kuba mulina bye mwetaaga ne bye munoonya bye mutaafuna mu kirowooza omukyalo bwe mumuwaliza okwonona buli kimu kati lwaki mukola ebintu ebifaananamu kubanga oyo kabona owaliwe akabuyo kalikuliya akakuleseemu oyo kabona wamweyo yakakuleseemu lwaki mukola ebintu ebifaananamu bityo okuswaza abakulembeza nze olwaleero nawe bwotandika kuwayagala musirike naye olawampita kuwajinja nogamba jajajimba tujja kuwajinja nkyateekateeka wajinja asobola okudda ku njawulo najja olwaleero naalongo bwe bamuyambi tojja bumuleka olw'ensonga lwaki mumulezi mwagala kuswaza mukulembeze lwaki mumulezi lwaki mumulezi kigambo ekyo mukiwuliddeko lwaki mumulezi tumuleserwaku esinzizo lye likulwawo kubanga mulima naalongo mwemuwuliddeko mu meseji okugamba nti naalongo tajja bonaka mwagiwuliddeko banedda njagala kubuuza kibuuzo wabaddewo meseji yonna egambibwa naalongo titajja bonaka oba nedda nze naalongo sogeragana naye direct naye nyogeraganya mwamuziddamu esingi twaviiriddeko ekiro ya 0757 maca sigikubyeko teŋaaku maca ngikubyeko nembagamba tekikyasobokamu amakola kujja kyembuuza sigikubyeko zesitegeddanikute naye naye kati ago saba kabona anti kyenjagala mutegeere olwaleero nze naalongo wabadde ajja ku mukolo mbadde sigenda nayogerende Kampala naalongo bwabajja ku mukolo guno sijja ati gwetolina kubimanya mujjeko amasimu mujjeko amasimu bino byawaka nsonga za mu nyumba mujjeko amasimu ati fuluma ne kamera yo naalongo bwabadde ajja ku mukolo guno mbadde sigenda era yesimu gwe naalongo eyokomozi nja kufuluma gwe naalongo njogera naawe nze njogera nannaalo era saalongo oli mugayi naye kanaalongo abantu bameka nina ekitiibwa kyange n'erinnya lyange lyenzimba muli mukulimiirira erinnya lyange nga mukozesa omukulembeze wa nga mulimirira erinnya lyange singa saabaleka bwakabona mwalibadde bakabona nabaleka gye muli muweererezeeyo naye muweererezayo nga munenyeri nze omukolo naalongo gwaliko sibigenda mwatuule nakifuma nga ndi bungereza ne mutuuza saabakabona bwe mbaaze saabakabona wawa nemunenyeri
Timwina wapo. Timwina sawa kabona wamu. Nze sawa kabona wesinzi zoni. Eranze nakula wekipoti, eranze naramu kipoti. Kati lwaki nsisinkana ku mukolo gw'enzikiriza nga tuliko basaba kabona wamu. Nalo oba ayagala tuteesa asooka alangirire saba kabona bwe yatuuza nti si saba kabona. Tiwamutuuza okuva edda nedda wali tokimanyi nti tubeera naye. Lwe lunaku lwe wasooka omulaba mu kamera. Kati sisobola kutuula naawe olunaku olwo ensonga bwebanga yensonga ekulu eyo wandijimbuuzizza yaliweesaako yensonga tambula n'ekibinja ekyo nesaba kabonawo nange nekatambulekivaawo wasigwe wampise bw'obanga byebyo byoyagala ebintu ebintu onoobikwata bwotyo mukwano gwange buliriza kati bw'obanga bwobikutte nayingidde natudde sigenda kuvaawo bw'obanga bwotyo bwoyagala yes ebintu ebintu babikwata bwe batyo kati bwembikutte ebigambo ebigambo tibabikwata walida n'okutuuza saba kabona saba kabona walitomanyi ntomaali mujakufuna obudde mutulenga tetujja kutuula ku mikolo kati omukolo gwoliko sigubeerako nange bali mumulekeringa abo bagenamu okesa era tuyise ffenna yaliwa era bwe wandigambe lwaki waisooli n'oyitooza kino ekigambo kyogera nga nkakasa tolina mukolo gwojja kubeerako nga siguliiko yes nabakunabeera enkomi kibobozi era lwesaaliwo muliriza nebe yakola amatikira nze saaliwo nasangibwa nina omukwadde mwami wange yagenda kati nekola okukola ewa mukirowooza yakubeera kabona tukole tutya tumutyewo muliriza ebigambo bino abatuleke era temwogera bigambo byamwemwangeri okuswala naye nze notuleka olaba oyo nga bamutikira yalonga wali omulabyeko ku mukolo gwe kakati awo taata oyombera bwere si kuyomba waliwo ensonga zaake zivuge ezigenda kukola ekikola bwoba olina ekiweza ku mutima gwo olunaku lwe twasembayo okwogera tewannayitandooza na myezi ebiri nze ebigambo ebyange nga maze okufa ng'okomye nawo ebigambo byonna ne tubyogera twayogera kumbi essaawa emu n'ekitundu nga njogera naawe okuwulira lwaki kino kyabadde bwekiti lwaki kino kyabadde bwekiti lwaki kino kyabadde basaba ne banyabo njagala kubategeeza lutalo wuliriza temugezaako okutugamba ekigambo mutuleke ateekayo ekigambo nze bokulembera bagambe bakole ebintu ebitegeerekeka owulira sibuuliriza
wuliriza mukwano gwange ebintu bwe batyo si bwe babikola nze nategedde nti mukolo gyo naye era singa bwe nagambyeko kitagewuliriza bino sikozesa audience ekwetoolodde otandika okunnyimirira nakolera erinnya lyange tomanyiiyo mujafuna olunaku olulala nze nja kukwanyiikale tugenda mpolampola njagala tugenda empolampola yalongo oyagala okukola nange ate kati ate sise singa abadde saagala nalongo oyagala nange singa mbadde saagala kukola naawe nandize wano woli tonzize kyekyekibuuzo singa mbadde saagala kukola naawe nandize woli nandiremeddeyo erine nga kati olwokubaga woli sijja badde musaba bwoba oyagala okukola nange njagala tugenda empolampola ebintu byonna byobadde netondera ekyokubiri bwomala okunetegeeza abantu bano nti nze saakabona bwenzikiriza ebyo bibiri bwobikola tujja kutamba tandika obabuulire nti naalongo abadde akola kino nakino 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 nkubuuzizza okuva edda nedda emyaka nga 10 n'okusoba ng'amulangirira komumanyi kati saba kabona waali atali ati wuliriza nze olyambuza ekyotambula naye wuliriza ebintu byangu nnyo wandibadde obitegeera kasookanga jjajja wenzikiriza nfa eyalangirira saba kabona n'amulekawo wali agabyeko ng'atambula naye taliyo ati ebintu bitegeere bireme kukumenya kyogamba sitegeera tandikokebera okuva jjajja wenzikiriza bye yafa omwambe tonakulika kulaba oyimiridde otembeya saaba kabona ebintu nebentegeerana ebintu byangu birisimbu nebwanaba mukiroza nga omukolo jajja fenga tetuliiwo mwe muli abakulembeze babiri mwenna mwina bemugoberera mutugoberera mujja kufuna obudde mukwatagane buli omu yeetaaga tetuyina ate lutalo ate tewaliwo naye bagambye nti mwabakajjajjo enteeka y'ebigambo nze nja kubanyiigirira bwere ekyo nkibabuulira tuveeko kati gwakobere nayo kamera eryene mukoze ekyo akwekaki kamera eryene teri nako akwekaki kyembaleko bajeewulira just balowooza kitono nalinalango bayogera omuntu aba yakulikodi ngamba yakulikodinga nze nansula nokuoli mukulembeze wabasabula ati buli omu alina department gyakuliramu ono omukulembeze wanzikiriza
kyokka omwali mukuva mu department ayagala oyiga mu department endala kitegeera Fenna twogera ekigambo fetwera nabagundi bali baleeya nti ate banotubeera bali ababeera ku president kati bali bambuuzi batwanagenzi mukazi we nangamba siddangamu okwogera nebbaawo najja mu inbox ati si amaanyi naye era kennakinonyerezako olunaku n'olumu nga mwogera ojja kunda okitegeera bulungi omulundi wenasemba okwogera ndoza twayogera esaawa bbatu oba emu n'ekitundu nga twenyonyolegana ne mubuuza kiki ky'oyagala nangamba saagala ku muntu yenna kabona alinnya n'akwata akazingalo n'ajogerako nagamba saagala muntu addamu kunvuma okitegeera bulungi wali owuliddeyo ku bonna bentambula nabakwata akazingalo nakwogeraku era ebbanga lyonna lyemmazenze ku bukulembeze nga ntambula nabo wali owuliddeko omuntu ekirala nze nawuliddeko amaloboozi ndoza gabadde gava mu maama nansamba kubanze ennaku ezo olina amaloboozi gateeka ku mikutu oga nti enzikiriza yajjajja jjumba mama oyo yalina omusomo nyinza nokubanga amaloboozi ago nkyagamba nagamba mutya enzikiriza yajjajja jjumba buli mwayise mukono gwani oyo yalina omusomo mulamba zayinza okuba balitamanyire kukubeera naye nga alina omusomo mulamba kwekulinyinza nokubanga amaloboozi ago ngayina amaloboozi ago oyo yenyini omwami so saba jjajja nebagamba nti bwe munagenda okutuula ku bantu 100 kuliko abantu 15 ababala naye 85 bonna nembabuuza ekituganda okukwatagana kyekyaki lwaki tetuulira bulungi nnyo ate kati okitegeera bulungi ebyabusibirimu njogera kyenawuli era omusomo nguyinako nze kyerinaze nina ekizibu kyo nanyonyola abantu nabagamba tiwangana ebitiibwa nagabalugamba abantu abalina kyebakoze mubawe ebitiibwa tukwatagane nagamba jjajja jjumba yenanyini nzikiriza fena tuyise emikono gye ogwo omusomo China kumaboso. Ada China mulimo watu. Chuma libo wasoma. namulinda tusingale maaso kumaji mama nzisiwanda nagambo ekigambo kyonna nga sirina saagala awulirenga mugamba nti muwala oba yali akibuliddeko mbadde njagala mulabe otegedde ekyokubiri olwaleero abantu basobola kuba nagamba nti nga tuli bameka esimu eyo naalongozera ababangi nabeera naye saawa bwe bangi tewakwezi nti asinkana abasawo baki nenkwata ebyona nemaliza nenkayo abakulembeze bwe nenkwata esimu nemukama naye batuyise kakati wemmala okumuli nalongolanga nti teri kitusisinkanya Museveni
agenda kwata akamulika mwaka tu agenda kukolera ki agenda kwata kido bitanda ziko zigenda kukolera ki sina kuonoona linnya lyange nga Nnaalongo Nansana nawe yolulu linnyali situgenda genda wa Museveni kamuseveni ateneza n'ebizibu bye njagala okuwulirize nonanti nze siyinza kulabikira mu kamera nga nyine Museveni onkwasa bulungi obunanfuusi bwa Nnaalongo nazzemu bulaba ku TikTok nga alina pulezidenti lwaki yangana okusinkana pulezidenti ate nga yenye n'agenda ekirungi okuva lweyagende wa pulezidenti ng'atuukanye ajja n'amalowoozi ng'amaze okusinkana pulezidenti tugenda Jumba ye Ssaabakabona w'enzikiriza y'obwawulira era mu kibezo kitulemberana amaloboozi era nagawo ebyo bamuyita byabufuzi nze naawe okuyinza kunkwalira nti oloosinzira mu kutu ompaani kubanga olina amaloboozi gatambula buli kintu kyoteeka ku mukutu nkiwulira lwaki ompitira ku mukutu lwaki onjogererako ku mukutu nga bwe tubeera ababiri bwe tujja tojjawe wano wamulangira kati ebitundu by'ebyobufuzi mwe tumubimanyi munnabyabufuzi akuwaana ku muzindaalo n'akukuba ku lulawo nze Nnaalongo toyinza kunsiga byabufuzi kati ekyo kyobadde okola okikozesa byabufuzi njagala eriyo jjamu ebyobufuzi kubanga Nnaalongo ekituufu nosobola kati omuntu kubanga ziyitamu tewali mukwano Nnaalongo bwe yali ajjewoosa sinze namugamba nti ziddamu tumwetaaga ng'olina ku kabineti eri wano kwesaakusongerako ngalo nti nze buli omu nze namusongako tukole bwetuki obuzibu bwe buba kunzanyisa byabufuzi njagala nzijeyo odiyo njagala oyingira ng'oyogera nebyaja byondomanyi balwaki nti enkonge yakubye emmotoka yange nesikomawo obijjukira ebigambo byewagera naye mbimanyi tutereka katambirako kawulire ebigambo byenayogera naye ne bwongamba kati okubiddamu naye engeri gye waliwo abantu otegedde oli yesaabalambi w'enzikiriza yange lwaki omupenetretinga ng'ate enzonda zetukola ebigambo bino oli yali anenya kikola kibaddewo ekibaddewo gundi yani ng'anenya omukikisegoyasegoyakyameze kati mu kumugamba ebigambo byange nina ebigambo bye nnakozesa beza byali ebigambo era mukatambya mulimu nti gwe Ssaabalambi gwe mwami Buyondo nze Jjumba siri musonyiwa mwekiri mwekiri ati nkalina bakatereza ku Ngereza mwokubala mwazinga misenda mwali mundabeko ku ndala ya misenda abaayi ulize ebigambo bino Ssaabakabona saagala owaayire nkalete ebigambo byali bina byesaagalakobinabimugamba nimumbuulize kyenda bamu byonna kati ebigambo biyinza okuba ebindi njagala nedda bino bintu bigenda kuggwa awo nziza amamagaja Nnaalongo oliyabo munange nno kati nakyukamu ngonjagala oyagala tukanya nze njagala togenda kutwagala babiri njagala kuwulira nze nina omwana bamukanya yakuba era yakolesa nti obimanyi oyo muzaala
era ng'oyagala tukulagane kinnakulaba ku mukolo kinnakulaba ku mukolo siri kusonyiwe watanaba kumumpita naye kino kenkibaganti naye maze ndigwasimanyi oba alina omukolo oba talina otanambita toyagala kukola kino njagala kubagamba obeeranga ddala ebigambo ebimu byenakuza omudomaanyi galubaali obeeranga ddala kituufu kwesaawa toteekawo wabula teekawo agenda ewaabwe amubuulira ddemu ku mpisa ezitegeera mulowooza tunabeera kati gwe lwaki osooka gwe omukazi gwe naleka n'osituka n'ogenda ewandikwa lwaki tosooka kumisitwa nga tonalabikana mwe mutaddewo embeera mwe mutaddewo embeera tagenda tulekawo naffe tuli bangi naffe tuli wano taata